representative of the Ministry of Land, Social and Urban Development, PS, Mrs. Doga Sokalani, to launch the investigative research on the extent of encroachment and issues of illegal land titles within central and local forest reserves. So God help us to cancel these titles. Ab'ekibiina kya Anti-Corruption Coalition Uganda nga waliwo mu WWF bakoze alipoota mwe bazuulidde nga ebyapa bingi ebisazibwamu ku ttaka lya gavumenti n'ebyo ebisazibwamu nga bifuniddwa mu ngeri ya manchoolo ate beesanga nga ebyapa ebyo bizzeemu ne bizuukira. Steven Bazira nga nkola ne Anti-Corruption Coalition Uganda. Olwaleero nga 7 kuno omwezi ogw'Okumi omwaka guno tubadde tulonkinga ripooti yaffe eyava mu kunoonyereza kwe twakola okwetoola eggwanga. Mu bibira byaffe nga twakizuula era twali kitegeddeko nti ebibira ebyo byasengesebwamu abantu bangi ate abantu abo abayanda ebyapa. So tutandika omulimu ogwo ogw'okunoonyereza n'okuzuula amazima agali mu bigambo ebyo bye twali tufunye ng'ekitongole. Abesezezaamu nti bafiiriza batya eggwanga lino? Bafiiriza eggwanga olwokubanga twagenda okukinoonyeza ne tuzuula nti joyita forest cover oba ebira bye twalina mu ggwanga bigenze bisebengerera, bigenze biggwawo olw'abantu okwesenza mu bibira ebyo. N'ekirala ebirala nga biggwawo waliwo obutonde obuli mu bibira ebyo bwe tugenze tuzuula nti bugenze busaanawo. Ebisolo ebyabiteekwa okwetaayiza mu bibira ebyo ebyabiteekwa okuliramu nga byeyongera bizze bikendeera n'ettaka nga lizze bikendeera, obutonde buzze bwonoonebwa, emiti gizze zisaanyizibwawo ate nga ffenna tumanyi nti ebibira ebyo kitundu kinene nnyo ku mbeera y'ensi egenze ekyuka era egenze yonooneka. Ebibira bubeera bumenyi bw'amateeka era ffe ng'abaakuvunaanyizibwa nnyo okulondoola n'okumanya amateeka bwe gatambula, accountability. Kati okusaanyaawo ebibira tekusaanyizibwawo bantu abatalina busobozi, kusaanyizibwawo abantu abalina obusobozi okumanya n'okutegeera, naye ate nga bakozesa amateeka, nga bakozesa enteekateeka ze tulina ng'eggwanga. Ekyokulabirako ojja kusanga tebagenda bugenzi kwonoona ebira mu bibira, naye bafuna n'olukusa ne beddiza ne bafuna ebyapa ku mataka gano agali mu bibira byaffe. Kati obeera bumenyi bw'amateeka era kibatukwatako nnyo. Era nkuba omulanga guno eri Abannayuganda ffenna buno obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna abatuuze naddala abo abeetoolodde ebibira byaffe okumanya nti ekibira kinnakasangwawo, ekibira ekyateekebwawo tuludde olwaleero timapusi zaakolebwa mu 1998 birina okuba nga bikuumibwa mu kiribiri. Amannya Geoffrey Steven Bazira nga nkola ne Anti-Corruption Coalition of Uganda. We see the reserves of Wamale, Kiula and Pajo, which are dominated by agriculture, mainly sugarcane growing, settlements, and also trading areas, towns that have developed. In Wakiso, Bunda Local Forest Reserve stands out. Kitugulu, Norway, they are a set of widespread illegalities in Wakiso. Encroachment in forest reserve, and particularly this is related to the implementation of the tree planting permits and licenses by NFA. And as this can be seen from the districts that we studied, we looked at the year 1990 to 2010 and compared it with the year 2010-2021. So, as for example, in Kayunga, whereas encroachment in year 1990-2010 stood at 2,108 hectares, it now stands at 722 hectares.
if we look at bushenyi, for example, which is stood at 1,670 between year 1990 and 2010, it stood at 1,210. Overall, there is a reduction in equation. But here for us to note is the minimal change in Wakiso district that stands barely 100 hectares, which is a negative sign to the results. Bano balumiriza Ministry y'ebyettaka okubanga tekola kimala ne batuuka n'okusazangamu ebyapa kyokka ekibeewuunyisa ne bizuukira. Tuzano mu lukiiko luno workshop eno discusses a report ekwatagana ne kuteeka ebyapa mu bibira bya gavumenti ebibayita Central Forest Reserve ebikwata ebiri mu gavumenti ya wakati ne local forest reserves emitwalibwa district government. Ekizibu ekiriwo ebyapa bingi bizuuliddwa nga biri mu bibira bino era nga ripooti gye bakoze eraga nti baazudde ebyapa biweranga 7 nga biri mu bibira bino naye nga mu kuteebereza kwaffe tusuubira nti birina okusukkawo mu 7 okubeera nga 12 okuggyako nti tetunaa kubizuula buzuuzi naye nga tusuubira nti gyebiri kubanga bino bye basobodde okufunako mu budde bwe badde balina okukola research eno. Era mu ripooti eno tubadde tuteeseza ku bye tusobola okukola okulaba nti ebyapa bino bisazibwamu era n'okuggyawo amakubo ago agayitibwamu okubiteeka mu bibira bya gavumenti bwe bitateeka okuba. N'olwekyo twogedde tumenyeyo emitendera gye tujja okuyitamu okusooka nga waliwo okukozesa tekinologiya okuba nti system ya Ministry of Lands eyogera neya National Forest Authority okulaba nti bwaba bakola ebyapa bino system omuntu atuddewo emulaga nti kati wano woogenda okuteeka ekyapa waliwo ekibira kya gavumenti ekyapa ekira system nekola ki n'ekigaana tekikiriza gendamu nga si muntu yasazeewo nti tekigenda wane nga system yekigaana tulabenta tekinologiya tumulina naye nga tulina kutuuka ku level tuba tulina okuteekawo enkola okukkiriza okuteekawo enkola nti system eyo eteekebweyo kubanga tesobola kugendawo nga bakama baffe tebagikiriza kubeerawo. Ekyokubitogedde ku bira bino okulaba kyekigenda maaso mu bira bino netulaba nti local government ya district ne National Forest Authority tetulina bakozi bamala kulabirira bibira nga biteeka okulabirirwa. Abakozi tulina batono n'ebikozesebwa bitono ebibira ate nga byo bingi n'ababikozesera n'ababiyingiramu nabo bangi nolaba nti balancing awo okukyenkanyankanya ku saidi zombi fe abalabirira nabali ababikozesa bali batusinza obungi batusinza ne ssente batusinza n'olukujjukujju. N'olwekyo tukubye omulanga ne tugamba nti bwe kiba kisobose abantu balabirira abakozi balabirira ebibira bino babongereko omuwendo. Nki ekiviiriddeko okusomozebwa kwa kansuling emabegakaawo ne tubizzaayo mu Ministry ya Lands ne bisazibwamu era ne birangirirwa amawulire ne ku ntimba endala zonna nti bisaziddwamu nati ne wayitawo emyezi mitono ne biddamu ne bizuukira naye nga bikyusiza bukyusa kye bayita plot number naye nga ekyapa okitudde obugazi bwakyo ne shape yakyo nga byonna kyekimu. Kale tuleberera nga ekyo kizibu nnyo kubanga kiba kijaabulula bye tugezaako okukola okuggyawo ebyapa mu bibira bino. Kati tusaba bannaffe bye tukola nabo mu Ministry of Lands batunule mu nsonga eyo lwaki ekyapa kisobola okusazibwamu ate ne kizuukira. So era batusuubiza nti bagenda kitunulamu balabe engeri gye kisobola kukola ki okukisazaamu kiviiremu ddala
tuleme kudda mu mbeera eyo. Obunafu bw'olwo olowooza okusinga buvaawa? Obunafu buva mu minisitule ya lands buliwa? Obunafu kubanga minisitule mu ggwanga muno ekola ebyapa eryemu yokka. Minisitule ya lands yebikola era yebeeye n'obisazaamu. Ffe ng'ab'ekitongole ky'ebibira tetulina buyinza bukola kyapa, tetulina buyinza bukisazaamu. Okuggyako nti bwe tusanga nti ekyapa omuntu kyayina tumusanga eyo nga agezaako okukola byayagala okukola, tumugamba nti ekifo kyali mu kikyamu era bw'atulaga ekyapa tukimusabako kopi ne tukikebera mu sisitimu yaffe. Bwe tusanga nga kigwa mu kibira, lipooti eyo tukiweereza bannaffe ab'omu Ministry of Lands ne tubasaba nti batusazeemu kubanga kiba kigudde mu kibira we kitalina kubeera. Tuddiramu ku mannya? Amannya gange Edward Ssenyonjo, nkola n'ekitongole ky'ebibira kye bayita National Forestry Authority. Okusinziira ku mwogezi wa Ministry of Lands, Housing and Urban Development Dennis Obo agamba nti si kituufu nti ebyapa bino bizuukira, kyokka bakakasa nti ssemateeka alungamya bulungi ennyingo eya 59 buti ekyapa kino bwe kirina okusazibwamu n'emitendera mwe balina okuyita nga bakisazaamu. Ministry erudde ku nsonga eno ey'okusazaamu ebyapa nga tusazaamu ebyapa bingi. Ebyapa by'omutuufu ebiri mu forest reserves bingi. Si kiwa ng'ebyapa byetusazaamu bizuukira, naye okuggyako nti bwe tusazaamu ekyapa tusaba nannyini okukomyawo gye bayita duplicate certificates. Kati abasinga tebazikomyawo, naye bo baba bazina eno nga mu system kyo twakisazaamulira. So yeyo kyobula kye bagamba nti akuuma title naye nga terinaaki legal value. Kati abasinga ne bakozesa ezo titles, duplicate certificates, ne balimba abantu abalala nti kino kyapa so nga ate ekyo kyapa kiba kyasaziswamu. Eyo ensonga si nkulu nnyo kubanga omuntu anewe ofuna duplicate certificate of title n'ogenda n'okikeereza mu system, yo system ejja kuba ebulaga nti kyasazibwamu era tekiriiyo. So ndowooza abantu balina okubeera beegendereza nti omuntu yenna bw'abanga akuwadde ekyapa nga kigwa mu kitundu kyonna, kiba kirina okola search. Eyo search ejja okujjayo nti duplicate certificate eri mu kibira yasazibwamu dda era n'amateeka gakulagira okukizzayo naye tewakizzayosa. Wayogeddeko ku nsonga z'abalamuzi nti tebatuuka ku ground, naye ekyo si kyaffe. Nze kyendowooza kye twandikoze kwe kulaba nga information yonna abalamuzi gye beetaaga tugiteeka ku system, ne basobola okuba nga bagiraba ku system. Bwe bavaamu nga bamaze okugyekebejja, bwe kiba kyetaagisa ne balyoka batuukayo ku ground, naye nga byonna babifunye babirabye ku system. Yes, Gunda, Nove, many of these have been cancelled. You know, when they cancel these titles, what happens? The owner is told that return the duplicate title. Now, the owners usually do not return them. Very few return cancelled titles. But in the system, of course, remember the registry copy is the original. That's why this is called duplicate. So as long as the original is titled in the system, even if you keep it that way, it has your names, it doesn't hold that legal what? Value. Now these people keep moving with those titles. Lying to people. No, I have a title here, but in actual sense, if you take it, you check actually, it is actually cancelled and amended in the system. We have done this for Chiwanga, even Kajansi, that has been talked about here, Nove, Namambe, Chambwe, Block 113. All these things we have done. But I think where the problem comes, you know, after cancelling, someone needs to go on ground. Now the owner, because remember it's now not registered, it's cancelled. So now that person who's claiming needs to go and take possession. You need to go and take possession
and be on the land, and then request for documentation to put it in your names. In this case, it will be NFA. But I think this has not happened. You have usually stopped at just the stage of counseling. You think after counseling, everything is fine. But these people are not sleeping. They are not sleeping. And because of that, we have these things recurring, coming again, putting in money, doing all these illegal things. Yes, Gonda, Nove, many of these have been cancelled. You know, when they cancel these titles, what happens? The owner is told that return the duplicate title. Now, the owners usually do not return them. Very few return cancelled titles. But in the system, of course, remember the registry copy is the original. That's why this is called duplicate. So as long as the original is titled in the system, even if you keep it that way, it has your names, it doesn't hold that legal value. Now these people keep moving with those titles. Lying to people. No, I have a title here, but in actual sense, if you take it, you check actually, it is actually cancelled and amended in the system. We have done this for Kyenyamizza, even Kajansi that has been talked about here, Nove, Namambe, Chambwe, Block 113. These things we have done. But I think where the problem comes, you know, after cancelling, someone needs to go on ground. Now the owner, because remember it's now not registered, it's cancelled. So now that person who's claiming needs to go and take possession. You need to go and take possession and be on the land, and then request for documentation to put it in your names. In this case, it will be NFA. But I think this has not happened. You have usually stopped at just the stage of counseling. You think after counseling, everything is fine. But these people are not sleeping. They are not sleeping. And because of that, we have these things recurring, coming again, putting in money, doing all these illegal things. I hope it has a date on it. It's important to put a date. 7.